mbadde mbuuza engeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oboolyawo ne tumutwalirayo n'akalagala akaganda. Abasajja bano nga ba Professor Badru Kateregga batusinga ku myaka bwe bafulumyanga statement yonna gyekenneenyi togirabiraawo w'ogiwuliridde. Mu sipiiki ya Professor Badru Kateregga ng'ali mu lukiiko lwa Buganda byonna yabyogera, naye mu bigambo bye yayogera mwana wattu mulimu ekigambo eki ffe abeeyinza tetuyinza kugenda kulambula Ssaabasajja Kabaka ne tumutwalira ne kadagala akaganda n'ejjanjabako. Kakati abasinga amaaso twagateeka kadagala kaganda, naye akadagala akaganda Professor Badru Kateregga ke yali ategeeza ke kaliwa bwe buyambi ng'obw'essente. Nti Ssaabasajja Kabaka yonna gyali akyayinza okuba nga talina na buyambi bwa ssente, akyayinza okuba nga talina bulungi mu nsawo kusobola kwetuusaako ebyo ebimuyamba okujjanjabwa amangu n'awona. Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe nti n'akasente obusente ennaku zino kirabika kamwekubya mpi. Omusajja n'agamba nti naye ffe abeeyinza, statement eyo giwulire nnyo, naye ffe abeeyinza tetuyinza kugenda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ne tumutwalira ne kadagala akaganda. Akagambo abeeyinza kakwotinga ennyo, n'akagambo ka kadagala akaganda kakwotinga ennyo, nti essaawa eno Ssaabasajja Kabaka nnyinimu ne ssente zirabika zimwekubya mpi, ne ssente zirabika takyayina ez'okkozesa. Omusajja n'agamba tetusobola mutwalirayo kadagala, naye gwe akadagala okategeera bulungi kye kategeeza. Singa nkusanga ng'obadde toyina ssente za kulya kyamisana ng'enjala ekuluma, ne nkuwa akasente ogenda ogula emmere, okimanye eyo emmere gy'ogenza okugula libeera ddagala, oba akasente ke nkuwadde okuwonya enjala eno eri mu kkuluma kubanga kye kirwadde ky'olinawo essaawa eno libeera ddagala. Bannange tukwotinga ennyo ebigambo by'abasajja bakulu. Musajja mukulu ono omutegeevu bw'aba asazeewo okufulumya statement ng'eyo, saagala tugiyitenga ku ngulu, njagala tugirondoolenga munda paka ebuziba. Ssaabasajja Kabaka ffe abeeyinza tetusobola kugenda kumulambulako tumutwalireyo ne kadagala. Bannange Abaganda yonna gye muli, njagala mukitegeere nti Ssaabasajja Kabaka n'ensawo y'olunaku olwaleero erabika eragaya. Ssaabasajja Kabaka alabika talina buyambi bumumala. Ssaabasajja Kabaka alabika talina buyambi bumuyisaawo. Ssaabasajja Kabaka alabika ali mu kujeera, kubanga Professor Badru Kateregga yali tayinza kujja kikugamba direct nti Ssaabasajja tumutwalire ku buyambi, kubanga Ssaabasajja Kabaka taweebwa, agaba bugabi era yasiima okugaba. Tosuubira nti Professor Badru Kateregga yali agenda kujja gy'oli gwe Omuganda akugambe bannange Ssaabasajja tetusobola kugenda kumulabako ne tumutwalira ku buyambi bw'ensimbi. Yakozesa ekigambo nti kadagala kubanga ke kajja mu kitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka, oba ekigambo ddagala kye kijja mu kitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka. Toyinza kujja n'okuba obukubi nti Ssaabasajja Kabaka ffe abeeyinza tetusobola kugenda mulambulako ne tumutwalira ne ku buyambi. Njagala owulirize bulungi ekigambo oba akagambo ffe abeeyinza okarireetinge n'akadagala. Awo we waali ekinyusi ky'obubaka obwa Professor Badru Kateregga. Bannange Abaganda njagala obbategeezaako nti Namunswa yonna gy'ali ali mu bujeere, Namunswa yonna gy'ali tatebenkedde. Ekiwandiiko ekyasembezebbwayo okufuluma nti Namunswa
ali mu ddwaliro eri abatabufu b'emitwe naye teweerabira nti Namunswa yali yasabako dda ku bw'ekitiibwa Katikkiro alipoota. Okusaba alipoota kitegeeza nti obeera ogenda summarizinga mirimu gyo gibeera gigenda kuyitibwamu. Ssaabasajja mu kusaba omwami oyo alipoota gy'ataamuwa yali ayagala kumanya akyagwanira okusigala nga Katikkiro ng'asinziira ku mirimu gy'akozeeko emabega oba atuusizza okukyusibwa ave ku bwakatikkiro. Bwe kiba nga yali akoledde ddala bulungi emirimu gye nga Katikkiro, alipoota lwaki yalwawo okugiwaayo oba lwaki yatya okugiwaayo nga ne guno gujjwa tagiwangayo? Alipoota kitegeeza ndaga ku ntambuza ye ey'emirimu mu myaka 10 gy'omazeeko. Nkulaba ku TV weewujja, nkulaba ku TV weetiriboosa, ogenda otalaaga okubuulira abantu by'okoze mu mwaka 11 oba mu myaka 11, naye ate Ssaabasajja Kabaka abikusabye mu alipoota boosi wo ye ogaanye okubimuwa. Mu bufunze alipoota eyo etegeeza osigaza ddamula oba komyawo ddamula. Olwaleero we bakugamba nti nnyinimu tali mu nnomo senseezize. Mbu omutwe gwa nnyinimu abasajja bano bajja ogamba omutwe gwa nnyinimu tegukyakola bulungi. Mbuulira ani agenda okugoba Mayiga ku bwakatikkiro ng'eyabumulondako wuyo bakugambye takyali wansi wa kutegeera kwe, kyokka nga yamulondera wansi wa kutegeera kwe. Bw'aba tali wansi wa kutegeera kwe, kabonero ak'essimbalaala nti Mayiga yagenda okugira ng'addukanya Obuganda. Waliwo sitoole ezitera okwogerwa era Oweekitiibwa Katikkiro ye yazireeta n'akola statement n'agamba Omuganda nga yakwagadde asobola n'okkuwa ekika mu Buganda wadde oli mulango, kyokka nga yakukyaye asobolera ddala bulungi n'okkugoba, asobolera ddala bulungi n'okkutuuma omulundi, asobola okuyita Omunyarwanda ne bw'obeera nga oli Muganda. N'atuzzaayo emabega ku nsibirwa Abaganda gwe batta ensonga ye n'agiwa, naye nga Njaba Yabasiya yamuttisa n'agamba nti Abaganda baakyawa Saapolo Kaggwa, kyokka mbu Saapolo Kaggwa ye yayamba Abaganda okuleeta amasannyalaze mu Buganda. Mbu kubanga mu myaka gy'ekyenda eyo, myaka gy'olwenda eyo, Obuganda bwasuubuzanga ebungereza emmwanyi era bwe bwawezaawo miliyoni za pawundi 10, gavumenti ya Bungereza kyeyava ebuuza mbakolere ki mu zino ssente ekinaabagasiza ewamu? Mu Abaganda abamu ne bagamba muzitwalemu abaana baffe. Mbu ye Saapolo Kaggwa n'aleeta amasannyalaze agagenda otuyambira. Mbu Abaganda ne banyiiga nnyo ne bamulangira toli Muganda oli Musogga wavaawa. Mbu simanyanga baasiima luvannyuma nga bamaze okulaba omugaso gw'amasannyalaze mu Uganda, naye mbu nga gaaleetebwa Saapolo Kaggwa. Naye ekyakyaya Abaganda Saapolo Kaggwa si kyekyaba abasajja kye bagezaako okubasiigiramu ekifaananyi. Ekyakyaya Abaganda Saapolo Kaggwa, Saapolo Kaggwa yezza ebintu bya Buganda bingi nga Chwe yali kabaka mu biseera ebyo ng'akyali mwana muto. Oyo yanyonyogeranga kabaka n'aseka n'agamba kabaka nsiimye ampadde omutala guli. Oyo yanyonyogeranga kabaka n'aseka naye kabaka asiimye musajja wo n'amuwadde omutala guli. Ono yanyonyogeranga kabaka n'aseka n'amuteekesa emikono ku ndagaano ezikuba Buganda ng'afevalinga Abazungu. Oyo yanyonyogeranga kabaka n'aseka n'akola ebintu ebimufevalinga ye ng'omuntu ng'akozesa omukisa nti ono mwana muto ate yaliwo ng'omukuza, yaliwo ng'omulabirizi. Kati bw'ajja n'ekigambo n'agamba gye tubadde mu kasenge ne Ssaabasajja Kabaka asiimye. Tukole bwe tuti. Olw'okuba mu kasenge ako Ssaabasajja Kabaka afulumamu aseka, mwenna mugamba nti Ssaabasajja Kabaka kituufu asiimye musajja we Saapolo Kaggwa n'amuwa omutala gw'eggayasa, naye ng'anyonyogedde munyonyogere. Ng'anyonyogedde munyonyogere. Kakati ssebo bwana Katikkiro, ku byonna by'oyogera ebyakyayi Apolo
ne Martin Luther Nsibirwa ebyo bye mwogera nti bye byamukyayisa si bye bituufu waliwo ensonga ey'omunda naawe olunaku olwaleero ogamba nti ekikuwalanya Abaganda lwakuba nti okoze nnyo tewali Muganda musiru awalana mukozi ate gwe yali ebazizza obwebaza kw'okukola okozi naye awo we waalikomye obuweereza abo obubaddemu obuvujjiriza okuva mu gavumenti eyawakati gye tubadde tubanja ssente nnyingi nga zijjidde ku mulembe gwo obuweereza abo bubaddemu okusolooza ettoffaali bw'oba olaba kyekyo kyokka kye bwalikoze ng'obwayinginya JB Walusimbi obwaliko okusika omugwa omunene wakati wa Buganda ne gavumenti ng'obwayinginya JB Walusimbi obutaaliko kusolooza ttaffaali ng'obwayinginya JB Walusimbi obutaaliko nti certificate ya Buganda mu kwanjula ya buwaza ate ng'ogiguze Mmengo obutaaliko gavumenti kutuddiza byaffe bwasobola okuzimba Muganzi Lwazza eyo olunaku olwaleero bw'ogigeraageranya n'amasengere kiki ekisinga era kizimbe ki ekirabikako nga gye buvuddeko n'amasengere ketwasondera ssente nnyingi ennyo twawulirako nti nno n'okutonnya gatonnya essaawa eno omusajja Omuganda gwali mu kugamba nti mu butuufu ekimala kubanga Ssaabasajja Kabaka awulirisa nnyo amaloboozi agava mu Buganda naddala mu bantu ba wansi. By the way, enkolagana ya Ssaabasajja Kabaka oba obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka n'omuntu wa wansi buwanvu nnyo era enkolagana ye nabo mpanvu nnyo enkolagana ya Ssaabasajja Kabaka n'omuntu wa wansi. Essaawa eno akulaga nti eyali mugobye yatabuka omutwe. Essaawa eno akulaga nti eyali mugjeeko yavaako. Ekyo nno kitegeeza ki? Nti mayiga okujjako mmwe Abaganda nga mmwe mwesuddemu jjulume naye kitammwe gwe mwaliroopedde nti ono tumunyiya tusinye tuleeteremu omulala bakugambye takyali munnomo senseezize. Kitegeeza ono akyaliwo nga tagenda kukoma bukomi kubeerawo wabula nga yagenda okuddukanya Obuganda kubanga nnyini mutaliiwo nga Apolo Kaggwa bwe yabutambuza nga Dawudi Chwacho ali muto. Noono kyayagala okukola olunaku olwaleero era bakubuulidde ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nti buwona ddi oba wategeddeko baspecifizinze as in being specific obulwadde bwa bwatyo yekolera music analyst nga kuleetera emboozi ya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II n'embeera kimwali era nga Bannayuganda benyamivu nnyo kubanga bagamba nti Ssaabasajja embeera yeeyongera kuba mbi ate nga ne Namibia gye bagamba nti yali agenze okuba nga awummulamuko beebuuza akyawummulamuko akyali Namibia yaddayo mitala w'amayanja ali luddawa kubanga bagezezzaako n'okubanga bakola peaceful demonstration okulaga obutali mumativu era bo bagamba nti bajja kweyongera okuba nga babanja Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi era nga gye bakakasa nti obulamu bwe buli mu katyabaga. Oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu tujja kubanga tukomawo nabyo temuvaawo.